Aisha je baliko muje baliko. Nange sikubakikiza sisi kubakikirira ndowooza buli mwabira n'endowooza ye ate buli mubala ebintu wabaali. Bikanya ati lwafuuse luya lwa munyindo tulina bridge Africa. Nakuba banaffe abamu tebannakira kuba tebakiraba abamu tebakimanyi abamu amawulire oba data bwe baba naye akusinga bamumalira nnyo mu TikTok kulaba beyambula kulaba bazanya comedy bevuma bakola ki naye bataba ku mawulire ga nsimu bakolera ne mu balina biki ebitambula. So nze kyova olaba omuntu munnamateeka ddala nga tufunye abantu abalina amateeka oba basoma mu mateeka oba bategeera amateeka nga balooya ddala abakungufu oba abamanyi human rights kugamba okubeera nga batwanirira eddembe ly'abantu okitegeera kyova lwaki omusajja Kayonde Abdal omusajja alina ebisaanyizo bitya looya dokita ate moreover is a Muslim tajja kubeerako nti is a Christian tajja sosolwa mu nsi eno nga abaddewo nga bamuteereddewo okubeera nti atukiikirira n'abalala gye bali naye kisinziira omuliro ki gwe bataddewo kulwana ki gwe bataddewo naye yennyini talina nnyo kyakoze naye olwokuba nti afaayo n'alwana bitatuusiye oluusi gy'avaayo n'ayogera ku bigambo ebimu abamu tetubiraba ne bamuwola kubeera mu nsi eno bangi buli bw'oyogera ekintu bwe kyali kimutuuseeko akimuwola olwokuba aba yakiyitamu n'atamanya nti waliwo abajja bakisiba taasa obutakitomera okitegeera naye ng'ekigambo kafara wano kyabaningibwa mwaka kati mulamba bwe tuba tujja okukola batugamba we are under kafara system gye tulina okubeera kuwano kafara etegeeza offices zino zetuyita mu offices n'olaajana bantwaleko office bakazi bali wano balaajana okubatwalako offices nga bafunye obuzibu naye kkiriza obagaana bakazi bannange nga wabadde otunula ng'oli muntu asengejja ebigambo n'obitetunulira since last year March nga 14 nakati March mwaka mulamba 2022 mutunulire okufa rate y'okufa kw'abannayuganda abali mu makomera abali mu malwaliro abavunda mugitunulire bwe mumanyira nti tuli mu nsi naye tulabika tetukyali mu mateeka agakubeera nti tufiibwako okitegeera naye abantu abavayo boogere nga bamanyi amateeka boogere ku abantu abamu tebabalaba kyala bamba oganira gavumenti tugivuluga eyaffe tugivuma tugyogerera biwanvu naye ate gye tulimu yo gye twajja oba gye baatuleeta okukola nga baakola ndagaano nti gavumenti yaffe bawa abakozi bo lwaki beekyusa ku lasiti ne bajjawo n'ekintu ekibeera okugamba nti twajja kyekirina okubeera nga kitufaako nga ffe abagwira ate mwe ne mukibaaninga ne mutabaawo na mbeera gye muteekawo n'aba Philippines ne babeera nga bo beetaaya mu nsi y'emu bakola emirimu gyerimu naffe ye waayagala ava waakola n'agenda n'awalana nga bw'ayagala ffe okubeera ng'onyigiriziddwa ogwogamba nti kankyuseeko oba nfune ku ssente ennyingiko bakusiba busibi bakuteeka ku deportation bakutwala bakuba kanyuga malwaliro gaabwe kuvunda ekitegeera kino ekintu ffe nnyini ffe tulina tuve ku baana abali e Uganda nga bali mu bisiikirize by'abali mu gavumenti bye bakolera nga beefuula bapulezidenti baffe oba batukiikirira naye nga bisiikirize they can't stand on their legs and talk about what we are facing wabula baagala nnyo okuwulira nga amawulire baagala nnyo bakwate babboluga babatwale ku bisaawe nga tugendedde tudiddeyo mu zibox kago okitegeera kino ekintu kiri too much I tell you women naye ate kiri simple kitya bwe tubeera nga tufunye representatives abalumirirwa abali babaddeko mu kintu abalina abantu ababulira ddala ekituufu abali ku ground nonti bano abamaze okukola naddayo anyumye bali tebampa mmere biki bwe nti okomyewo oli mulamu bugeetayo ku birungi labayo ku gundi ebirala naye abantu abamu balemedde okufuna abantu abamu abakyali mu mayumba g'abana abantu nabiki be bafeesinga bafuna bali bweru be bawulira obuwulizi TikTok byabawa kino kijja kutunaafa tunaatuukawa sibalimba naye ate bwekyogerako kati buli muntu ajja kubeera nga ate tukola ekiwaabwa naye nga kino kiri between governments tuleme kusalira nnyo gavumenti ye waffe nti terina kyekoze eki naye neeno eyawano nga tufunye abantu ddala amateeka gakwata buli muntu ate nga weewunya bano abantu bebasingira ddala okubeera nga batulaga nti amateeka gagobererwa era gatiibwa ne tujja nga tutya kye bayita amateeka ne bw'oba mu nsi yaabwe amateeka buli kiteeka bwe baliyisa libaliyise ne bw'abaani ffe lwaki ffe tetufiibwako naffe tubeerako amateeka agatufuga ng'abakozi abakola mu mayumba g'abano abantu tetuwumula tetufuna ofu okiwulira tukola mande ku mande nga n'abamu okwebaka tebatuwa ssaawa 8 kuwera tujja abamu tukooye tujja abamu emyaka gigenderedde nga tosobola kukola mande ku mande n'osigala ng'olinga bwandikoze eki bwandibadde oba bwajja ate nga tujja tuli balamu kubanga tukeberebwa nga tewali n'omwalimu yadde akatambula akanyumyeera mu ye naye lwaki tuddayo nga tulemadde tuddayo tugongobadde tuddayo tusinda n'abamu okufa lwaki ffe tetuli bantu amateeka ffe tegatukwata kuba tegasobola tulwanirira tuyamba kyetwebuuza wakati awo lwaki amateeka gaabwe gakwata nnyo ku bannansi baabwe ne galeka ffe ababakolera emirimu oba bwe baleeta nga tetwagira mu mateeka government ministry of labor eye waffe Uganda neyawano bakimanyi nti tuli wano buli mukazi yajja wano ng'ayise mu mateeka manyi pasipoti ye bw'oba ogirina oba nga ali ogirabye obulungi ng'ogiwaayo nga bagirina ministry of labor yakugoneramu nti professional yo oli maid naye nga jjukira mulimu abannansi badokita bateachers twajja kunoonya 100 naye ffe ne batukoneramu professional nti house maid kibategeeza we were uplift kibategeeza tulina kubeera wano nga tufiirwako naffe teri mateeka gasobola tulwanirira tufaako anyway buli omu n'endowooza ye kama ajja tusaasira bwana batusaasira atongera okusaba nga naffe bwe tulwane eddoboozi lyaffe era lijja kutuuka lituuke kuulituukako tuwulirwe kuba abakulembeze baba tukyusize
Alo Kadama TV je baliko sibu. Je baliko kama yongera kukwasaganyisa byonna byotukwasaganyisako byolwana byonna. Anafu abasobola okubeera nga tutambuza eddoboozi lyaffe okuyita mu TV yo taata ne bituuka kwawe wetuuseeko tukwebaza. Nkusindikidde akantu ako ka vidiyo ako. Nze kuntegeera nga okusinziira bwe nakalabye ne bwe nkalaba. Uganda government ekyokubeera nga eremeddwa okubeera nga kwegamba eremeddwa okubeera nga esalawo okuba nti etufunira ekintu ekyandibadde nga bulaba ssenta nga tulina ba representatives abasobola oturepresentinga mu ssente eyo ffe ba migrants abali mu Middle East naddala Saudi Arabia. Kitegeera kubanga kati oyinza otya okungamba nti mufunye omuntu wuyo omusajja musiraamu yomubeerako n'abawagira mbu abadde nga ayamba abantu ayambye abannayuganda bangi mu covid abantu bangi bayambye abantu mu covid bangi buli omu bwavaayo okweyogerako senga buli omu afuna ku kifo mu gavumenti senga ayambye abantu bangi bannayuganda bangi mu covid lwaki abaana bakyafa Saudi lwaki abaana bakyabonaabona lwaki abaana bakyasuulibwa ku streets bw'aba ayambye bangi bafuna bano bwe basobola okukwata bano basobola kwekubira nduulu ne babeera nga basobola kwekubira enduulu ne babeera bayamba abo ne balowooza nti bayambye n'abali mu mayumba abali mu zigotawuni z'abano abantu gye babasibira ne babafuula ngo endogoyi oba embwa bamukozesa mirimu olumala okukola ne bamuzaayo wansi obudde obw'okubeera buddala obw'edda bwe baleetanga abantu nga basibyemu endegere kati essaawa eno baasalawo obuddu tubujje nga tujja tweyagalira mu buddu nga tubweyagalira okukola naye ate bamanyi nti tuli kyamaguzi kyamaanyi eri eggwanga olaba batugeraageranya ne kaawa oba kofi kavidiyo ako kawulidde minisita yennyini wa Leba engeri gy'ayogeddemu statement ye naye n'omusulayo gwa nagamba abantu omuntu oba ekiteesawo bambasada kubeera nga omuntu oyo bweba embassy nti representing ensi eyo nti Uganda erina embassy Saudi naye embassy Saudi bweba nga ekola ku bantu bano bazze kulambula bantu bano nti munnayuganda wuuno abeesobola kati ffe batuteerewo nga ffe bakadaamu baba domestic workers naffe batuteerewo senta nga naye erimu bannayuganda si muwarabu abawarabu kyagaana ne kabaka waabwe n'asobola okujjawo kye bayita kafara kino kyo kyekiremeddwa okubeera mu bantu okubeera nga kibalemerako oba kibabasimbako amanyo babeere nga babeera nti bagamba Uganda ereete ba representative kuva Uganda bafune oba victim abamu babeere nga bebakola nga ba coordinators ku ssente eyo abaana bonna gwe baba bakola naye kati muwa omuwarabu ono gwe mulabira ddala investor yennyini apulaninga n'okutwala investor banne Uganda agenda tukolera ki mbu buli kampuni n'ebebonyaabonyeza omwana kampuni wano tewakyali kampuni ebonyabonya abaana baddukirayo olwokuba bamanyi nti bajja bamanyi nti balina okutwala okukaaba kwabwe naye ate bali bakimanyi nti bo tebakyaliwo mu mateeka kati ogenda kuyo on risk muliko ne Katonda wakubiseeko bufunirayo obuyambi naye bo tebakyalina kye bafaayo kubanga mateeka gaabwe wano ekiyitibwa kafala kyaggalwa ate bonna kye baali wansi nga kye bakolera kitegeera naye abantu kibalemi okubeera nti bakiteeka mu mitwe oba okubeera nga ekyo bakibeerako bakirabe buntu bw'oyogera nga bawoza bino bawoza biri bawulira naye ekintu ekiremedde okubeera ku stopping okufa n'embeera okutokyalingibwa abakadaama ekintu kyetaaga bannayuganda bennyini gavumenti yennyini eddemu etuule ku mmeeza nga bino bitulaba bibayisa ku mawulire n'abantu ebalondera eddala abasajja we muli mwabavayo ne mukola zikyani wezi tezikadaama TV abakadde bonna ge bawulira ne babeera nga bayogera ebizibu byabwe omusajja Kayonde gyali myaka ena aluddewo ng'avumira ate ku basayidi emuntu oba gavumenti bakiye buli nsonga gy'alabye nti ntuufu oba ki naye abantu babeeramu nga bagulamu obubuzi mukono gw'amaanyi nti gundi kamukolere kino asobola okubeera nti asobola alumirirwa naye watali biri bali mu bisiikirize beefuula bino batuduulira abaduula obuduuzi naye omuntu n'oduula nga tosobola kumanya nti kiki lwaki gundi muduulira ali tya embeera gy'afuniramu ssente asasulwa atya nze bannaye nze mulimu embeera ze ndaba nga ffe tulina okwerwanako ffe nnyini abali mu kintu kino ffe nnyini gavumenti eri just wali bubeezi minisita yennyini abeera ali mu ofiisi ye Uganda bapalalumpa be bano ne bamuleetera ebigambo ne bamugamba kino kiri bafunayo abajja okuleeta ebiboozi nti abaana bali bwe biti funyeyo audio omwana akaaba kino kati bwavaayo bawulira basatu bana audio zisatu nnya ono ayitiridde ono wuno bamuzizza mufu ng'alyoka avaayo ng'alangirira era tugenda kuteekawo kino kiruwa ekitateekwawo kyekigaana pulezidenti w'eggwanga akyusa buli kaseera n'ayiwa kabinenti n'azzaawo n'akyusa abakulu b'amagye nabaki n'abaappointinga kiki ekimugaana okubeera nti asaba okuddamu okutuula ne Saudi Embassy ne kyonna kye yatuula nakyo agreement gye yakola okufuna emirimu oba tufunira emirimu ne baddamu ne bateesa ku kino nze nali ali responsible kati bantu abali eno kitegeera kati tulinga bonoolaba nti buli omu kati ajja oba yajja ojja on risk tebaagala kumanya bano abantu bano batwala amateeka gaabwe ng'ekikulu naye lwaki agreement ze bakola n'ensi endala ate bo tebagendera ku mateeka ago ne bakuuma ekigambo kyabwe ng'ate tukola kyamaanyi kubanga essaawa yakakati ne bulaba kati okuva Uganda bwe yabeeranga esibamu abaana obutajja oteekeko ne kino ekiya passport okulinunga passport byonna be babasibye okubeera nga tebakyayingira wano abakozi tebalina abakozi tewali okitegeera tewali bakozi naye abakazi bano olw'okuba balimba tebasiima ate ng'ekituufu bakimanyi n'akuddako n'akulimba nti abo boogenda genda nze nfuna omukozi omulala okitegeera naye nga lwaki batutwala nga abatali bantu kubeera nga tulemeddwa okubeera nga naffe tubeerako eddoboozi ne tubeerako ne representative n'olaba ogamba kati kambagereze ng'omuntu bw'onoobeera nga omumerika yonna nga embassy ya America eri mu nsi omumerika yennyini oba n'abeera nga anyize bunyezibwa ati sigino n'emyuka we bali ku embassy nti ono omumerika ali mu kitundu bwe kiti asaba buyambi nkulabira
tebasibamu tebakola ki ffe lwaki kigaana ffe lwaki tekibeerako nekibeera nga tuli mu nsi eno nekikolwa kubanga ensi gye tulimu tubayamba tukola niko babireko bwe babeera naffe batuzimbira ekitebo oba kibamanyi nti wano eno senta yabakozi bokka wano ensonga zaabwe zonna we batuukira we bajja okubeera nti buli kimu ne bino byonna bye batukwata nti makomera deportation batuteeke ku ssente eyo si makomera ffe ffennyini barepresentative baffe bajja okusala nga gundi ddayo oba kino kigaanyi gundi obadde nga tonnabeera nti oyebayebabuyebiya bikufa bakuzaayo bukyali naye bino bebawuza mbu muwarabu mulala obakwasiza mbu yagenda okubeera nga yanoonyereza ku ofiisi ezibunyaabunyaabwe eki nga ni wano byonna okukyonyezebwa kwaffe n'okukuba n'okugibwamu ensigo bakazi kwetunda nakutuluka mu biyumba byonna biri behind bawarabu babirinamu omukono kati n'ekirala kyekyomusaala kino ekyomusaala wekibanga nakyo uganda eganye okubeera nti yogera ku kyomusaala gwaffe ku nsi egenza etabanguka buli kimu nekikyuka ne wano wenyini saudi ekintu ekyagulanga luli riyaala 2 kati kya 5 okitegeera benyini wano bulijjo abamu babadde nga mu bisiibo teri kukola bamanyi bumanya nti ekisiibo bwe kibirayo teri muntu akola naye olaba nabo babakozesezza kisiibo kino bakola n'abaana basoma ffe lwaki uganda yaffe tejjaawo kino ekya ssente okubeera nga eremerako nga temanyi nti ffe ekonomi yaffe africa europe n'amerika be bafuga africa mu ekonomi lwaki kubanga buli kimu kigendera wansi wa dola na euro na pound nowulira buli pound dola bwerinya nti ffe naffe simanya ssente nga zesala nga zikwaki twagira ku lwenda batuweereza gy'emitwalo 9 egyawano tezikyawera yadde kyokka emirimu gye twajja okukola tuli mu mansions abantu babamanyi kye bayita mansion naye ng'olimu omwo mansion eyo ojja kubaako nga famire nga 3 ku 4 kisinzira omwalabu gwosanze bwe yazaala ne bwali buli mwana we yawasa ojja kubeera nga gwe tebagenda funa mukozi mulala wabula gwe wabula okubuzaabuliza wano busiringi 10 bumutwalo okitegeera buli bagamba gende wagundi abadde agala muyamba kintu otuukayo okola mirimu gyegimu gye wakoze ewagundi obeera muntu ki nga tebali kuwumula tewali kofu gye batuwa kuva mande paka mande okiwulira tetuwumula ne bakuba bo ekiro kyonna ffe tusula n'ekiro tukola abamu nabwali bino ebisiibo ekiro ffe tukola naye nga twali tusaasira ekirala kyonna kyandibadde ki senga tujja tumanyi kino si kigamba nti batusibamu migwanga edda bwe kyali silver yemigwa kati tujja twagala n'osalawo era omwala basooka nawali kukozesa interview nti ogenda onoosobola okubeera mu nyumba emyaka 2 nga tofulumye tolina kyokola kyonna kyonna nokkiriza nti ye olwa ssente zetugirako naye bwe tubeera nga ssente tuzigirako olwokuba embeera gye tufa nayeeka n'osalawo ejja okole lwaki kati embeera naffe bwekyuka buli kimu nekitabanguka emisolo negirinnya ebintu nebirinnya ebyamaguzi nga bibatunda lwaki ffe omusaala tegwongezebwa kubanga ffe we don't get offs tetuwummula kiba kitegeeza tukola ne overtime gye twetaaga okusasulira batudabolingire bwe tuba nga twagira ku liyaalo 3 batudabolinge batuwe liyaalo 6 olunaku omuntu okola omanyi nti kale wasiwumula ofutime omanya nti emitwalo akamwa 8 ako oba 18 omwezi gwo zeezo kati bino byonna ebyemisolo banka zonna bwe zisala ne rent sente bwe zibeera kati lwenda olwaffe liyaalo egula lwenda olwewaffe tekyagula 10 omanya nti wakiri ntuusa akamu ekitundu oba akamu 6 naye n'okola n'otuka okubeera nga tulina obuvunaanyizibwa abamu twajja tulina abaana baffe batuuse okusoma gye batuuse okusoma bye bakozesa n'amasomero ge beeyongera okugendamu okwambuka ne ssente tezikoma okugenda tukolerera ki twajja kukolerera kubeera nga tukolerera okubeera nti ffe n'abaana baffe naye tuganyiddwamu ki bwe tubeera nga tukoleramu eno embeera eyobutatwongeza ne batuuka okutubuuza tumazeeko emyaka 2 omukazi n'alyoka kugamba ogenda odda oba todda n'omugamba anja kudda kati bakikutte ng'ekirimbo nti tubalimba okudda naye lwaki tebaluukinga behind ki ekyo ekitulimbiza ssente era nze kati amagezi gempagamba bonna omuntu bw'oba omanyi nti nno togenda kudda oba ogenda kudda so okugamba omukazi n'omutule ku mmeeza myaka 2 giwedde kuli bulungi tebakwadde buto ne bakubye toli mu ddwaliro tuula omugambe njagala 18 experience nina emyaka 2 bugirabye nkola kati buli kimu nkimanyi njagala 18 bw'agaana ekitono nnyo omugambe njagala sengi 15 oba 15 lekamu ekitundu ekintu kyonna ekintusiza abakazi n'omujjuzo oguli e Dubai kino kya kintu okubeera nga twali mu kutuula nti twogera ne bana abantu ffe ffennyini ffe tuba tukola ffe ba victim ffe tuli mu kintu kino gavumenti yo bwe kiba nga kyagwe bakola nyiru zaabwe kyonna ekyali ekyokutuvaako okubeera nti bafuna ssente zebakutula wakati wa abalabu naffe bamala bakimala eyo ddiru yaggwa kitegeera kati kino naffe tulina okubeera nga twerwanako nti nati experience buli mulimu abakola mu z'ofiisi eruli akugamba experience gy'olina nti bwenti era gutofuna omusaala gwe gumu nga atalina experience gy'olina kati ne wano omugambe kye mpa 15 18 bw'agaana gwe tomugamba gwe mugamba akangende eka bw'ogenda tuukayo mugambe nagamba ssente nati kati okudda kwange bwekiramu n'ebino ebyokugenda mbwate bwotayogera mazima ani gwe batadde olaba n'abatayogera n'aboogera amazima n'abatayogera amazima ffenna tufa buli muntu katonda yamanyi bwe yamutegekera okufaako okitegeera naye kino tubeere nga ffe tuve ku bino novaawo omwakuli mu nnyindo olwa ssente obutakwetozogeddeeko gwe kennyini kwekubira ndulu nti munyongeza omusaala gwe njagala gwe kennyini ssente zino zisasulwa ffe bino ebyomusolo naki Museveni oba gavumenti nga bwe tugamba ebiraba luvannyuma ne zino banka zennyini ate nga zezisinga n'okutwala ssente zaffe bebawuza mbu basasula charging ezo banka charges bebasinga okulya ssente zaffe kitegeera naye bo balemedde okuga nti abantu bano oba abakazi bano ssente kale tusigale nga bo wakiri tubateeramu akantu oba tuleme basala nnyo naye lwenda kati nogenda okukala oba zigweddeko ng'ofuna 8 kyokka nga bwewajja mutu omanyi n'omulaba amanyi ssente tubawanyi kubanga twajja tunafugiddwa nze embeera gye ŋŋamba kati okuddamu okubeera nti abanayuganda baddamu okudda okukola
baddamu okukola ne kampuni zennyini bonna baba agent oba kyembeera yonna gye baba bagiddemu bannaye mulimu okugira ku lwendo okuva e Uganda mulimu abamu abadda nga mutana experience wakiri omuntu agire ku lwenda ng'atandika butandisi n'olwenda tuno wakiri agire ku 10 amanye nti obudde agenda okuggwako nga lwenda lwafuna an experience ajje ng'agira kamu 8 kamu 7